Obuguminkirizaa buleeta kye bayita quality. Listen, patience is not time. It is reality at the end of the day. Obuguminkirizaa bukulaga ekintu ekituufu. Oteekwa okusigala ng'oli ku mulamwa gwo gwe wasalawo n'ogamba nti guno omulamwa gwe ngenda okubeerako. Being and staying in readiness for the purpose you chose will cost you patience. Bijja kwetaagisa okubeera nga kwegamba oli mugumiikiriza. Weetaaga okugumiikiriza. Ebiseera ebisinga bw'olowooza nti gw'oli kabaka or you are an expert at what you do nga tolina bugumiikiriza, you can't wait. You're going to hit a big blow. Ensi egenda kutomera. Buvunaanyizibwa bwo okubeera ng'ogumiikiriza. We have to be patient, my friends. Omulembe gwe tulimu buli kimu twagala kitambulirewo. Bw'okwata ddiiru eno oyagala bw'ogitandika ekintu kikutuke omanye nga biwedde okite okwate ekirala. But we can't live like that all through. Tetsobola. Times you have to wait. Ebintu ebimu tulina obbirinda n'oga kino kankirinde ndabe gye kiggweera. Bw'oba onoonyumirwa olugendo lw'obulamu oteekwa okukkiriza n'ogamba nti kambeere mugumiikiriza ku bintu ebimu. Bangi tutomedde lwa butagumiikiriza. Bangi mwava e Kampala ne mugenda mu nsi ez'enjawulo, ne mugendayo olw'obusungu, olw'obukaawu, olw'obujja. Temwagumiikiriza, busungu kusooka kukkakkana. Patience. Abantu abatukoze ebibi ku mitima ne mu buliwo, ekintu kyo kyasinze okuba nakyo kwe kubeera omugumiikiriza. It pays, but it pains, my friend. Obugumiikiriza buluma. Oba okitegeera? Obugumiikiriza ekisaanyi bwe kiyitamu nga bulowooza, ekisaanyi kigenda ne kirowooza nti kati stage yakyo eweddeyo, ne kirowooza nti kifudde, kigenda ogira kiti ng'ate kifuuse kyojjolo kibuuka. But the process mwe kiva nti kati kifuuse obulamu bw'ekisaanyi buweddewo, kati kigenda kuyingira kifuuka ekiwojjolo. Process eyo si nnyangu, yeetaaga obugumiikiriza. So if you're meant to fly, weetaaga okubaako awantu w'oyita nga bagenda kwetaagisa obugumiikiriza. Waliwo ddiiru ezimu z'olaba ng'ekyamazima yiyo, naye ng'omuntu agirimu yeetaaga obugumiikiriza. Patience. People, patience. Tuli mu kweyubula. Abali ku Facebook njagala okubeebaza yonna gye musinziira okubanga muwuliriza programu eno. Amaanyi g'obugumiikiriza. Gwe sooka weetunuulire bintu bimeka byo ebikuyise mu ngalo lwa butagumiikiriza. Bimeka? Bantu bameka bookyayo oba ddiiru ezikuyise mu ngalo lwa butagumiikiriza, because owulira you're so late to vindicate them. Abamu mwaluzinga business opportunities ez'amaanyi olw'ensonga nti obugumiikiriza bwabula. Tetuli patient. Ffe ng'abantu ba wansi tubuguma nnyo. Yensonga lwaki batubba. Nkubaliddemu pakati wano bw'ogenda e Dubai bw'otuuka bw'oti nze nina abantu bange eri, gwe sasula obukadde 3 tuve waneeka, wano biganye ne bakutwala speed. Muganda bw'olaba speed bakutwala bwe batyo. Take a moment ogambe naye speed nga nnene, musitanga ntwala speed, kikyabala. Patience. Teweetaaga kulinda paka okaddiwe, njagala onfune bulungi.
But some things in life you have to be patient. Tolina kusoka kaddi watsagala onfune bubi. Nti Kyamagero atugamba tubeere bagumiikiriza nedda. Ebimu tulina obbikola ne speed eyeetaagisa. Naye obulamu tubutwale with patience. Obuzibu bwe nnina n'omulembe gwaffe nti twagala buli kimu kikutukirewo.